Operation vambupangisa gundi tukuze gy'abaana muzigo vamalala bino ebyanjagala kuzimba nansana ng'ozirina vamalala 8 5 ku 10 Masaka Road wuli wali obeera Mpambire era owetera Mpambire ku Starbex nojja wano bayitawo Nseke mu Mpigi Town Council ku bukadde 8 ng'ofuna 5 ku 10 n'ekyapa kyo. Essimu yaffe ogimanyi ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 guno mulyo tugamba nti ate kakati nja kulinda ezinaddako ez'omunana simanyi oba naazifuna twakoma ddi okuba n'estate y'omunana 5 ku 10 kilomita 5 okuva mu tawuni y'Empigi. Bw'oba olina obukadde 8 ng'okoona essimu yange waliwo agamba nti nze nga nnyinawo bunajangu nkutetenkanye nkufunira 5 ku 5. Akatawuni kano koolaba ke katawuni k'ekitundu wabula si ye tawuni y'ekitundu ke katawuni nga wonaga nti genda mu stenseni kati eno ye stenseni y'ekitundu kino ettaka weriri nga bw'ogiraba mugana ng'agikulaga bulungi nnyo. We twawetedde ku Dashani walabyewo eri ekkuba abadde e Masaka nodde e Masaka abadde e Kampala nodde e Kampala we twawetedde ku Starbex mu Mpambire nayo wagirabye bulungi naye nga kana akatawuni koolaba keeko akatawuni k'Enseke era ettaka liri Nseke abategeera Nseke weewo ku bukadde 8 era nkimanyi abamu mujja kumbuza nti eryo olijjewo eri 8 Nseke naye nze ndikuwadde oyo alikaanira nti lirya jja nkwate alimba ku 8 gwe jangu nazo olaba basiirikuwe endagaano gwasalawo nkuwa ya kampuni ya Loyo oba ya LC. Owai nkoye gy'oguli aba landlord olina obukadde 8 mu nsawo yo kashi nkuwa 5 ku 10 n'ekyapa kyako mu Mpigi Town Council. Wangi olina obukadde 8 mu nsawo kashi nkuwa 5 ku 10 n'ekyapa kyako mu Mpigi Town Council kilomita 5 okuva mu tawuni y'Empigi. Bw'oba olina obukadde 8 ng'okoona essimu yange waliwo agamba nti nze nga nnyinawo bunajangu nkutetenkanye nkufunira 5 ku 5 naye nga nandyagadde aba 5 ku 10 ku bukadde 8 n'ekyapa kyako 1 2 3 4 5 6 7 8 n'ekyapa kyako mu Mpigi Town Council ku bukadde 8 5 ku 10. Operation ki? Operation vambupangisa gundi tukuze gy'abaana muzigo vamalala bino ebyanjagala kuzimba nansana ng'ozirina vamalala. Ani atwala kana akali kukuba akasookera ddala sooka okabalage waliwo kana akasooka kava wali kukubo liri ekajja wano ekatwambusa waliwo zino nga bw'oziraba ku bukadde 8 5 ku 10 Masaka Road wuli wali obeera Mpambire era owetera Mpambire ku Starbex nojja wano bayitawo Nseke mu Mpigi Town Council ku bukadde 8 ng'ofuna 5 ku 10 n'ekyapa kyo. Essimu yaffe ogimanyi ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 guno mulyo tugamba nti ate kakati nja kulinda ezinaddako ez'omunana simanyi oba naazifuna twakoma ddi okuba n'estate y'omunana 5 ku 10 kakati bwe mba nga ngwisizza negga nti jangu tukalye babiri bwenodda mu byate okwogeza ebirimi nze nga ntambula n'abakola ki n'abatambula ekkubo liri waliwo eri eno tuli mu yakubiri etolontokedde eri ne zigenda abaagala kye bayita hill view tukayina ng'oteekawo amakaago g'oteekawo kitundu kikula amayumba mwegali okiraba kitambula naye nga tuli mu Mpigi Town Council kilomita 5 okuva ku Kolansi kilomita 5 okuva mu Mpigi osobola okuwetera ku Dashani osobola okuwetera ku Starbex Empambire naye ate wano oluguudo ndulengera anti kati eno kwetooloola singa tubadde tutema wano yandibadde kilomita 1 kati oli wadde mbuga nti mwana wa taata kukwayimiriddemuku obumpa nga gamba nti zimpeereze ako kolimu kenjagala mpa twagala sente twagala ki
Bagala sente. Bagala kirato abaani agenda otwala wano omuli akayembe. Ate ogwo nagwo omudido. Mwami Lugonva wabadde akayembe wenjagala. Obuyembe twabuleseemu. Naye nga bwe watuli wali. Awo wabadde enjuki muganda wange wantu awo. Nze nagitegedde. Naye kimanyi nti kuno nyina okusigaza ate eziwera nga zange. Ntisobola kumpita mu ngalo nga sisigazzaako. Ku bukadde bumeka? 8. Ofuna 5 ku 10 n'ekyapa ekitali kya lease ekya private mile land. Mpa ssente nkuwe ettaka ly'ozimbe. Bali kubuuza wafunawo otya ani atwala akafene kano ani atwala ey'akafene tetulina kye tujjamu. Kakyali ani atwala ey'akafene woogigulira otandikirawo oda ani ali mu fene wange. Wano we tuli bwe kiti bwe kiri. Bw'oba ng'oli interested ng'oga nti wajja kunkolera bayitawo NSEKE. Abategeera Mpigi bayitawo NSEKE. NSEKE kiri mu Mpigi Town Council. Kilomita ziringa 5 okuva mu tawuni y'Empigi, ziringa 5 okuva Empambire. Osobola okuyita ku Dashan petrol station oba okugenda n'omalayo wali Empambire n'oyita Empambire ku Starbucks n'ojja wano. Tuli mu Mpigi Town Council. Amasannyalaze gakoma wali emabega era bw'onaaba osindisa abantu bo ojja kubasindika balabeyo. Naye bw'oba onsindikira omuntu tonsindikira just mukwano gw'onsindikira ategeera eby'ettaka. Tonsindikira omunywanyi alemedde mu mizigana akutegeerera eby'ettaka, nsindikira abimanyi. Waliwo omuntu oli n'amukusindikira ng'ekimusibye muzigo gw'ekasubi y'endowooza ye naye amukusindikidde amutegeerere ku by'ettaka, gw'osindika okutegeerera ku by'ettaka abimanyi. Tonsindikira ategeera bya mizigo na wali gya layisi ate omusindika ategeera eby'ettaka. Nsindikira oba kojjawo ng'okimanyi yazimba gindi. Nsindikira ssengawo ng'okimanyi yagula gindi. Nsindikira mukwano gwo ng'okimanyi naye yali aguze kapoloti. Omuntu ali ku ggaali ate omusindike mulambule mu motoka za bondi wangi. Nsindikira omuntu abitegeera lwe kijja okutwanguyira. Naye ng'ewantu wano nga bw'olabyewo tufuna okusomozebwa. Ewantu wano wasende naye tewagenda kuba bwe wati n'omwaka ogujja n'oguddako. Ewantu wonna buli lw'osendawo enkuba n'etonnya omuddo gukola ki? Guddawo ne gumera. Naye oli ajja ng'amaze omwaka gumu n'ekimu talabanga puloti nega nti Mwami Lugonvu we wandaga waali wasende ate wano nga si wasende. N'omuntu ologa ye naye kino ekigambo kivudde mu ggwe nondekera ebibuuzo bingi naye nga sirina bwe nga naye owange naye nga sirina bwe nkola ki bwe nkugamba nti naye owange kantu kalungi kantu kamasavu abaagala Hillview weeguli bwonna. Enkola ya Mwami Lugonvu nkwatira akaawo nga weeziri. Kali akantu gakakoona kali. Mwami Lugonvu nkwatira akaawo ng'ozirina. N'ebino ebya Mwami Lugonvu nkwatira akaawo wayita ennaku 3 nti ate kaakati Mwami Lugonvu abantu mbagambye estate eweddewo. Wayita ennaku 3 nti Mwami Lugonvu kaakati nafunyemu obuzibu kaakati se nkwatira akaawo nti ziriwa. Nkola ki? Ziriwa. Abantu banjagira nkwatira akaawo kanneekwate n'omuga nti njikugiddeko. Wayita ebbanga ttono nnyo nga kanti kaakati ate munnange ngadda munnange. Wano wo kye nasookeddeko kitegedde. Tukooye ejjoogo ly'aba landlord. Nkiddamu tukooye ejjoogo ly'aba landlord. Landlord n'akucunga n'akutumira n'akaana ak'emyaka 4 naye ng'omuzigo gwakusuzamu guli ku fuuti 10 ku 10. Teziwera 10 ku 10 nga mugaba n'ekinaabiro gy'abaana muzigo. Oyina obukadde 8 mu nsawo yo cash. Ojje nkuwa 5 ku 10 n'ekyapa kyako wano mu Mpigi Town Council. Onoonye zizimba. Agamba nti nyinawo obuna bwange cash. Jangu tuterekanye tujja kufuna 5 ku 5.
tulabe. Ow'omunaana cash jangu twogere. Ow'obuna cash jangu twogere. Tuli mu Mpigi Town Council, abategeera kye bayita Mpigi Town Council kati bakitegeera. Osobola nawe okujja mu kitundu kino n'onoonyaamu ko bw'ofuna ekka wansi wa zino gula. Wangi olw'ojja okulambula osobola okunoonyaako ewalala. Bw'ofuna ekka wansi wa zino ku bukadde 8 n'ekyapa mu kitundu kino, mukwano gwange gulaawo. Bw'enaakubula onajja ewange nga bazigamba 10 n'ezi, nze gambye njikuwa ku 8. Wangi njikuwa ku 8 n'ekyapa kyako ebisigadde gwamanya. Lwaki sikusiibula? Essimu 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Kamala okulambula ke neesigalizaako nga nze omuntu. Nawe wakowe jogo. Agita yo nalivaamu dda naye okuweza si kibi. Bw'ogula emmotoka n'ebbiri tezigaana mu kikomera. Ate olw'ettaka Ndi wa bei nine wange. Kazi wano batonatuuka buyimba obwo. Naye era oba otandise kubanga otema emiti gya kalituusi n'okuba n'osaako ebbaati eryeru ne weebaka. N'okayimba. Ekizibu okuzimba kwa bbeeyi okusinga okugula ettaka. Naye okugula ettaka kuzibu nnyo okusinga okuzimba. Ekyo bali tekimanyi.